ntera okujja n'enzijano ku makya naako. Anya Honorable Rosemary Tumusiime nga ndi wano ewa mukadde waffe Bishop Ssekadde eyatufuddeko olw'eggulo. Kitalo nnyo, kitalo ddala okufiirwa Bishop waffe ono eyawummula ow'ennamirembe, era ffe ng'abantu ab'Entebbe tufiiriddwa nnyo. Abadde senior citizen mu kitundu kino era nga ye chairperson w'abakadde, tufiiriddwa ddala. Bishop abadde n'omukwano ogutagambika, abuulidde eddiini, atuukiriza ebyo byonna Mukama bye yamutuma, era twagala okusaasira maama, abaana n'ab'eŋŋanda, naddala aba dayosisi y'e Namirembe olw'okufiirwa mukadde waffe. Mu buweereza bwe n'okumumanya kwonna musajja mulokole. Akati ffenna ekyo kituzaamu essuubi, era amawulire g'okufa kwe bwe gatutuuseeko kyabadde kyekango, kubanga yabadde mulamu, yakola obuweereza ku Sande gye yali agenze n'akomawo, ate era nejjo mukadde waffe Ssaabadinkoni yabadde awuliziganya naye, naye ate oluvannyuma ekiro ne bamukubira essimu ne bamugamba nti Bishop afudde. Kale kyewuunyisa kuba ne ku Sande abadde alina gy'agenda okukola obuweereza, naye Katonda bw'atyo bwe yateeseteese. Ono ebbanga lye mulabidde nga ndaba omuweereza wa Katonda, omwesimbu, omwesigwa, omwetowaze, ate omusomesa, ate ayagaliza. Buli ssaawa akugamba nti mpalanyi, awo tebakola bwe batyo. Ye mu kuwummula kwe yandibadde nooza tekimukwatako nnyo, naye ng'alumirirwa nnyo ekkanisa n'okulaba nti ekkanisa esigala mu direction gy'erina okutambuliramu. Kale tujja musaalirwa nnyo, musajja musaazisaazi, ataawa abantu bonna ekitiibwa ab'emyaka gyonna. Naye alina ekimuluma, ne bakikebera, nze samanya be baakebera kubanga nawuliriranga bweru. Era bwe baamala ne banyumyanyumyamu awo n'omusawo ne bagenda. Nange byampitako, naye oluvannyuma omusawo yakyuka n'antunuulira, kubanga nange yandeka okugulu kugira ki kunnuma. Ne bagenda. Nali mmanyi nti bajja eno waffe, emmotoka yaweeta Buwesi nedda e Kampala. Awo saddayo kubimanya ebyaddirira, ngenda okuwulira nti yazzeeko e Bulemeezi, waliyo bannyinaze abalwadde bwe balongoosa, be yali tannalabako. Ne bajja n'oyo ne bamulaba, kati bwe bammala ne bagenda. Sirina birala bingi. Awa taata ye taata. Kubanga taata maama yabuuza taata nti omwawule tasika, nti asika. Ng'akyali mwawule. Otuusa bwe yagira ki? Taata bwe yafa n'asika. Abadde atuyamba nnyo mu bizibu. Bw'abba omusanga nga kwekiri akutole. Nze olwo yasooka okujja ne mami yampaye. Mu bwange yabulwaniridde okutuuka wano, kubanga buli embeera nga anzirukira mangu okuntwala mu ddwaliro.
buli wamu ng'atuuse era n'ennaku zino mbadde ebbombo wiiki maya mwezi 2 nga Bishop olunaku tavaayo. Yandeetera buli kimu, yandeetera buli kimu. Kakati Bishop atulabiridde nnyo ffe abalala abantu obw'ekikyalo. Yampita ennaku zino nampita jangu mukulu wange jangu obiireko eno owummulemuko ebyawakujjiro biwummula. Amanyi owooluganda yaani ne bwe tubeera ku mikolo ng'abakulu bonna batudde awo era afe agamba nti abo be bakulu bange abo, abo be bakulu bange abo kwenzira tutuula eri mu maaso bakulu bange abo mbassamu ekitiibwa era abadde atuteekamu ekitiibwa Bishop. Kye mujjuukirirako n'ekirala ne ŋŋamba mwannyinaze yatugaana ng'okaaba ku maama. Temukaaba naye kati nnenda kukaaba ntya olwaleero ku ye. Era bagambye bano batugambye Kanoni eyabadde naye eri nti abadde tebanafuna kiki Bishop kyamusse.